Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Baganda bange, ebyo byonna toyina wali bisanze okujjako obisanga mu Qur'ani ey'ekitiibwa nga Allah tabaraka wa ta'ala akunnyonnyola embeera bwe yali. Ekirala kye tusanga mu Qur'ani kye twalabye nga omutawaana omutono ogutali mutawaana munene naye omutawaana omutono ennyo ddala nga gwego. Qur'ani teddiriŋŋanya bintu. Allah tabaraka wa ta'ala ayinza okunnyonnyola ensonga ate n'agivaako, ate n'agiddako mu ssuula endala ate n'agivaako. Kati Baqara bw'ogitunuulira ssuula yali ya Madiina naye ate yeesooka mu Qur'ani. Bw'oba osoma Qur'ani, Baqara yeesooka. Kyokka laba emyaka 13 Allah tabaraka wa ta'ala gye yamaze omubaka mu Madiina n'abanga Baqara teyagikoonako. Omutawaana omulala gwe tusanga Allah tabaraka wa ta'ala tawa bujulizi ffe bwe tumanyi. Obujulizi gwe nange bwe tumanyi oba bw'osobola okugamba nti olaba ebiseera ebisinga mu Qur'ani ekyokulabirako kati nga okwogera ku Uhudi. Uhudi Allah tabaraka wa ta'ala teyakyogerako ekigambo Uhudi, naye nga bw'otunuulira era bw'owetegereza Ala Imran Allah tabaraka wa ta'ala yagisiza ku Uhudi, ate Anfal yagisiza ku Badiri. Awo n'olabira ddala nti twetaagira ddala Qur'ani okutegeera ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam. Bw'oba oyagala ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam bikunyumire, soma Qur'ani. Ate bw'oba oyagala Qur'ani ekunyumire, soma ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam. Yoyo nno omubaka waffe gwe tusomako. Ensibuko ey'okubiri ey'ebyafaayo eby'omubaka alayhi salatu wassalam, kuba tujjukire bulungi tuli ku nsibuko ezo, ensibuko ze tulabira ddala nga temuli kubuusabuusa. Twagamba nti ensibuko esooka ye ya Qur'ani era tugyogeddeko ekimala. Kati ensibuko ey'okubiri y'ensibuko eyo eya hadithi fenna ze tumanyi nti omubaka alayhi salatu wassalam yagamba sallallahu alayhi wasallam, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Omuntu kasita ankasukira ekigambo kye saayogera n'abeera nga agambye nti nakyogera ate nga saakyogera, oyo nno yeeteekereteekere olusenyi mu muliro. Kale buli bwe tubeera twogera ku mubaka tuba twegendereza, era y'ensonga lwaki tukifuulira ddala ensibuko ey'okubiri oba soosi ey'okubiri ey'ebyafaayo. Naye tukitunulemu tulabe. Buli hadithi katundu ku bulamu bw'omubaka alayhi salatu wassalam, kitundu ku bulamu bw'omubaka alayhi salatu wassalam. Amakulu, buli hadithi katundu ku kitundu ky'ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam. Hadithi kyeki? Byebyo omubaka alayhi salatu wassalam bye yayogera ebigambo n'ebyo bye yakola. Ate ebigambo by'omubaka tubinnyonnyola tutya? By'ebintu bye yakola nga tubirabira ddala, era bassuhaba baabirabira ddala nga abikola abirabako. Bamubuuza ebibuuzo n'abyanukula, bagenda mu bitundu eby'enjawulo, sahaba n'amubuuza ekibuuzo n'akyanukula, oba ne basangayo embeera nga babadde tebagimanyi, omubaka alayhi salatu wassalamu n'agyanukula, nga oluvannyuma Allah tabaraka wa ta'ala assizza aya, oba ne balinda ennaku 3 ayaati tezinnajja, obubaka tebunnakka, ne balinda. Kati ensibuko nkulu nnyo mu byafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalamu. Ensibuko ey'okusatu oba soosi ey'okusatu byebyo ebitabo ebyawandiikibwa nga biwandiikibwa ku lw'okutandikawo kuwandiika ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam. Era n'ebitabo ebyo tumanyi ebitabo 6 ebya hadithi ebimanyifu ebikukuutivu, era mu bitabo ebyo ffenna tubimanyi alhamdulillah. Waliwo Bukhari, ne wabeerawo Muslimu, ne wabeerawo At-Tirmidhi, ne wabeerawo Ibn Majah, ne wabeerawo Sunanu Abu Dawuda, ne wabeerawo Sunan Ibn Majah, ne wabeerawo Sunan Nasa'i. Ebitabo ebyo 6 ffenna bye tumanyi. Ensibuko ey'okuna byebyo ebitabo ebyawandiikibwa nga biwandiikibwa ku
lw'ensonga y'okuwandiika ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalaamu, era nga n'abantu abaatandikawo embeera eyo okuwandiikira ddala ebyafaayo by'omubaka nga bawandiika mu bitabo be baana b'abasuhaaba ridwanullahi ta'ala anhum ajma'in. Kikubemu nga taatawo yali suhaaba nga yalaba omubaka alayhi salatu wassalam nga ayina ebintu byakunyumiza nga biyitiridde obungi, ne bikuyitirirako n'ogamba nti nyinza okubyerabira n'otandika kubiwandiika mu bitabo. Urwa ibn Zubair, Urwa mutabani wa Zubair, mu baatandikira ddala okuwandiika ebitabo ddala okuwandiika ebyafaayo by'omubaka. Urwa mwana wa suhabi ate muzzukulu wa suhabi, maama we suhabiya ate jjajjaawe ku ludda lwa maama we naye suhabiya, kati taata we naye suhabi, muganda we naye suhabi, naye yazaalibwa luvannyuma lwa mubaka alayhi salatu wassalaamu ng'amaze okufa. Kati sengaawe ye Aisha fenna gwe tumanyi radiyallahu anha, mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Urwa ye musajja eyatandika okuba ensibuko eya siira, hadithi, tafsiri, kuvunula Qur'ani ng'awandiika. Okumanya okw'omunda yali Urwa. Lwaki? Yayina access ku Aisha radiyallahu anha, yali asobola omutuukirira nga tewali hijabu yonna, kubanga Aisha anti we enfaanana y'omubaka alayhi salatu wassalaamu mu bujjuvu obulungi eviira ddala ku Urwa. Aisha yali amunnyonnyola ebigambo ebyo ate yali bijeewa. Aisha tujjukire bulungi nti yali hafidha, ate yali yakwatira ddala hadithi eziwererako ddala nga 2500. Owokubiri yali mwana wa Uthmani ibn Affan gwe baali bayita Abban ibn Uthman ibn Affan. Oyo naye musajja namige, musajja yawandiika ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam. Yafa mu mwaka ogw'ekikumi yawandiika ebitabo bingi nnyo. Oluvannyuma omumanyi omwatikirivu Ibn Shihabi fenna gwe tumanyi az-Zuhri n'atandika okukuŋŋaanya Urwa bye yawandiika, Abbani bye yawandiika n'abalala, era yafa omwaka ogw'ekikumi-29. Kaakati Ibn Shihabi az-Zuhri ebitabo ebyasookera ddala ebyafaayo by'omubaka ebyakuŋŋaanyizibwa tebikyaliwo. Tubeera bubeezi na bujulizi naye nga olupapula terukyaliwo. Lwaki? Ebbanga ddene n'ebintu bye baakozesanga ekiseera kino biba byaggwaawo. Abbani agamba taata wange yaŋŋamba. Urwa agamba senga wange yaŋŋamba. Aisha yaŋŋamba radiyallahu anha. Kati Ibn Shihabu bw'ajja az-Zuhri n'atandika okuŋŋaanya ebitabo byabo bonna battabiina abaatandikira okuwandika ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam. Kati booba nga wali Ibn Shihabi az-Zuhri waalironze kitabo ki, era olondera ddala ekitabo ekyabo abasajja abagamba nti bino ebyafaayo nabijja ku ssenga wange Aisha, bino ebyafaayo nabijja ku taata wange Zubairi, bino ebyafaayo nabijja ku ng'omusajja omuwulira musajja muzito, ng'omukyala omuwulira mukyala muzito. Kati ate ffe ebyo tetubiina, kyekyomukisa omubi. Naye we tujjira obujulizi nti ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam byatandika okukuŋŋaanyizibwa nga ne hadithi tezinnakuŋŋaanyizibwa, era nga omusajja amanyiddwa ali mashuhur nga musajja w'amaanyi mu history y'ebyafaayo by'omubaka ye Ibn Ishaq. Ibn Ishaq fenna tumumanyi nga musajja munywevu. Oyagala kwogera ku byafaayo bya mubaka, abantu bakutegeere, ne Allah gy'ali akutegeere mu butuufu, n'omubaka alayhi salatu wassalam aberenga ajja kusanyukira bw'ali kulabako Ibn Ishaq kwe kuddibwamu amakulu. Ibn Ishaq ye ansa. Ibn Ishaq kati yaani erinnya lye? Ye Muhammad Ibn Ishaq. Yazaalibwa omwaka ogw'ekinaana
mu 5 oluvannyuma lw'okusenguka, era awo n'atandika emirimu gye. Allah amusaasire.